tubaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeza akolonako olwaleero abatulaba yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Eno ye Dream TV ne BTV saako ne Impact FM. Impact FM etalaze eggwanga lino saako ne Semazinga wa Africa n'okusingira ddala ebbendobendo erya East Africa. Amawanga gonna musanvu agakola omukago ogwo Impact FM ogiwuliriza era ye yalidde award ey'omwaka guno nga radio esinga zinne waazo mu East Africa. Award eyo twagifunidde mu ggwanga erya Tanzania. Mwebale kutulaba na kutuwuliriza ku mitimbagano emirala. Jjukira nti ebimu ku bize biyigirizibwa abantu abamu abali mu bintu bino ebya tekinologiya batugamba nti katuli mu kyalo kimu kye tuyita global village. Tuli ku kyalo kimu olw'emitimbagano. Abali mawanga agebweru, abali overseas bonna batulaba. So bobo toli mu Uganda toyinza kweraliikira nti sijja kulaba bifa Uganda, sijja kulaba nze nga bwe ndaba nedda. Ku YouTube ebeera gyeri ebigambo bino bye basomesa wano osobola okubisangayo Dream TV Uganda oba BTV National Uganda saako ne Impact FM Uganda. Osobola n'okutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ogwanzenga bwe ndaba osindika busindisi message kati nno waliwo bw'obanga oli ku WhatsApp ate sikusuubira kusindika mu SMS nti nteeka ku WhatsApp no sindika direct SMS. No, you have to use WhatsApp ogambe nsaba kunyunga ku mukutu ogwa WhatsApp ogwanzenga bwe ndaba. Tujja kuyungayo nti bwe tumaliza program wano discussion esigala egenda maaso mpaka era we tukomerawo naddala ku mulamwa ogwo gwennyini. So oyagala okwongera okuyiga nga program ekomekerezeddwa tusindikire message gwali ku Impact FM ali ku WhatsApp ku note 778 58 71 886 note 778 58 71 886 tujja kubanga tukuyunga. Dream abannaffe aba Victory Christian Center mu Ndeeba be batuleese era be batuleeta no buli wa Sunday ne tukutuusaako programu eno eyanze nga bwe ndaba okuyita mutumwa Kristo. Dr. Joseph Serwadda nga bwe yalangiridde ku makya program ey'ebizimba okukkiriza ne mu service eya Luganda Family Service. Njagala okwongereza kwera eddoboozi bakama bange abo lye bantumye nkutegeeze nti katika weefube wakuzimba wakugula ttaka erigendo zimbibwako ekisaawe ekyabalokole ekigendo sookera ddala mu ggwanga erya Uganda. Enteekateeka ogiwulidde egenda kuba nnungi nnyo omwezi ogwo tugenda okuyingiramu ogw'ekkumi okuva ng'ennaku z'omwezi 27, 28, 29, 30 n'31. Ennaku ezo ziritegekeddwa nga mugenda kuyitibwa mu biti byammwe. Abamu muli babedde mu ngeri ez'enjawulo. Kati mu bubedde bwammwe buli omu agenda kujja ku lunaku lwe musobole okuba nga mujja mwenyigire mu kugula ettaka biliyoni mpulidde omutume agamba zirya wakati wa 10 ne 15. Some of you sente sobola kugamba ne temutawanya bantu biliyoni 15 nzibawadde n'olwekyo mukole kirala bayite kuzimba kisaawe naye eky'ettaka kive mu kkubo. That will also be great. So sobola okukola ekyo naye enteekateeka eyo nga bweri ebbaluwa olwedde abayise ku mpewo era twongera okubaaniriza mu nnaku ezo 27, 28, 29, 30 naye n'abamu ku mmwe mwetaaga ebbaluwa zijja kubanga zibatuukako. Akalala Monday mpaka Friday ebeera lunch fellowship Victory Christian Mundeebe ntumye okutegeeza nti beerawo okuva saa 6 mpaka essaawa 8 n'eddakiika 15. Ate olukulu 6 olwa weekend gye tutandise olwaleero egenda kubeera Super Saturday kwa leero 6 olwokubiri mu mwezi guno ogw'omwenda. So kakasa nti obeerawo. Ate olukulu 3 wajja kubeerawo Youth the Purpose esooka wano ku ssaawa 12 mpaka 1 ate olw'essaawa 1 mpaka saa 2 ne tubeera ne Wednesday High Flyer Service n'omutume wa Kristo. Alright, fena tuteredde bulungi nnyo. Ndabyeko abali ku mukutu nga bagamba full house olwaleero kituufu ddala. Mulumba omulokole yateredde dda. Issa Mulumba mulokole yalokoka. Producer Bampe ntandikidde ku ludda lwange olwaddiyo mbanjule. Issa Mulumba mulokole ate yoyo yennyini ezo mulaba simanyi oba leero banasindika ka message wala atera okunsindika ka message nti
mwami Mulumba nga awoomye obawuubidde olwo kale sinagamba kwogera so nga ataddiriddwa omusamize eyeeyita Senkulumandwa naye nga bw'ayingira mu studio talina nakamu kaleeta kamandwa busigala bweru mu studio butyamu so nga ataddiriddwa Sheikh Abdul Zisabusolo Sejjange Kaddugala omuzindaala tiwagutaddwa omuzindaala ogugire oba Allah tabanga agugobye gutereeza awo saagala Allah agobe wabasiraamu ladda kati osabira bakibeesonyi basiraamu kadda okay ku side eno Sheikh Amani Kyeyune Sheikh Muyivu ono ye Mazzi oli ono ye Sheikh Muyivu Muyivu yayiga n'akenkuka producer tannakumpa kivana eng'anyo kuvaako neyanziza ye Sheikh Amani Kyeyune Imamu w'Essanga so nga ataddiriddwa Haji Rubowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. So nga ate addiriddwa ow'ejjokolera ye musajja Mukatuliki. Mukatuliki. Wuuyo naye tumulengedde. Ne tusembyayo chairman. Mbanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kama yebale abatuusizza ku lunaku kati lwa 7 yata Yesu kaye yata Yesu isoke tezina muzibu era sitebambalira musange yatta wabula ekiteeso kyange n'apiru yange era ekyaliwo ti abasajja bano bonna boolaba nga bwe tuwera wano twolekeza mu ntebe enkulu y'eggwanga entambula teriiwo twetaaga entambula musabani tibuhabulwa saabalwanyi saaba byonna Semalungu abalala bamuyita jjajja nzisiri mu kapasite muyita jjajja kubanga tasobola kunsukuza kati makolo bamuyita atya kuba makolo yejjajja kakati ensonga eyo tusaba agiteeketeeke tutuukeko sipiika waffe waali sipiika anta among batera mugamba triple ate mujjukire nti akalulu eyo yakayitamu bulungi n'olwekyo so kati speaker waba agulagulire mwenna kubanga bawe musiraamu kati neeraliikiridde ayinza osooka baana abasatu mwami speaker yakimanyi waliyo bebawa amanyi balance ojja ku balance kubanga ye speaker waabo si waba isiraamu bokka n'olwekyo ebintu ebyo babikoleko kubanga sheekha oluusi tajja imaamu ow'Essanga mbeera yantambula nze nga chairman mbiwulira tasobodde kujja lwakino oli omusajja ava yiganga walako ewulidde kati Haji emyaka gye bw'omulaba ti ate ali ku kagundi kale nno kyetaaga embeera eyo kozi bakayita kamwasajjute kati tekijja n'olwekyo mmanyi nti eddoboozi lino lituuka wala n'olwekyo tewali akibuusa maaso wadde akiwakanya. Okay. Chairman tweyanziza n'olwokutubuuzaako okuwoomu. Okay, dakiika 2-3 wali n'akatalekeka nga sinayingira mu nsonga za lunaku lwa leero. Makolo yasosowanika omukono. Waliwo abantu oyina eddakiika emusaagala olandagire wano. Bampadde okubuuza omukatuliki nti oba mapeera yali amanyi nti basindika bagenda kuzuukira ekyamuddusa atuuke Tanzania yekyali ki lwaki yabeewo ne bamuwokya nazuukira ne banne mukatuliki kakiddemu ekyo mangu ekyo kirinde ekyo lwaki yadduka amapeera teyadduka bulungi lwaki yadduka paka Tanzania mapeera kabaka ye yamugoba nambo yennyini n'agenda so si kubeera nti era yali asaba
wakiriye yabaana okuta abaana basomeseza kabaka n'amugamba busikuyinaako buyi lwaki yavaawo anti bamugoba nti yamuyinaako buyinza kati bali ababuuliza bati yadduka buddusi yadduka muliro tekayo akantu naawe kabaka Mwanga yali atya abazungu nga abayita emizimu naye nga tebajja embombo zenjeru kale naye abasoga abatatyani Hannington bamugira ne bamutta naye bawoza owulidde ye bamukola ki bamutta era ekijjukizo kiki ekiri President Museveni kandi bannayi nakyo muteetaaga kikuzibwe kubanga naye yakola ensonga eyo n'olwekyo ebyafaayo bibeerenga bwe biri so si kuteekamu feeling nti ate kakati ffe twagira yadduka bakuzeemu yadduka makolo lwaki gwe ogamba yadduka waliwo era bwekiri yadduka muliro yadduka muliro yadduka buddusi okujjako okwebaza abasawo ab'ekawaala ne bonna mu biti byabwe ne mugabo oba Kampala Christian Baptist Church abateekawo olusiisira lw'okujjanjaba abalwadde mugabo seweebalinye ne ttiimu yo n'abasawo bankebedde obulwadde ne batuuka n'okucekinga manhood kintu ekyo kyansanyusiza era beebalinye sibo mugabo nekyakyeyo Christian omukyala yandinyonyodde obulungi manhood enakulabye mwebalinyo ne ttiimu yo yonna sibo mugabo manhood yali yabaaki bakebedde bagamira yali yaba ntegedde bakebedde yali yabaaki bagamira nti ereetebwa pressure okay kale katusabe nti onaaterera ddala abakyala baleme okuddamu okuddukako okay tewali kalala konna kati wetwakoma wangi tuli bulungi okay wetwakoma nga tuli kutunuulira ensonga y'obuwangwa n'eddiini oba enzikiriza wetugenda okutandikira mu kisankulaba ogambye nti kwendi nateredde dda Sewava Ronald naye wuno kwali Kyagera Ronald naye kwali so nga ate Jackson naye kwali Godizisani mpa erinnya lye erya ddala agambye nti musumba mulumba webale kuwooma bwotyo Rasta omusajja alina erinnya Rasta naye kwali bulungi atulaba bonna n'abalala kwe bali batugoberera waliwo n'abalaba sensembese nja kubanga nziyitamu mpola gyagenda Semakula okubatugoberera okay naye alina kyeyali yabasuubiza dokita yabawa ekyammwe kya mwaka guno kati yagamba mwaka guno kiri ekyomwaka kati yakikola gyagenda zisamusiro yasinga omugoberera ekyomwaka kiri kyayitawo n'agamba engoma ennene bweba evuze kakatonda tekakola ki naye kakati twagala akatonda yo kavugeko leero sewo Raji kasita yakomyewo ali kuno ani goga anti onayogera ku Raji yoyo gyagenda sawa yonna ajja kujja yakomyewo sawa yonna ajja kujja kale katutunuulire waliwo ebikolebwa mu buwangwa nga bikkirizibwa mu ddiini oba kati nga mulumba mu nzikiriza ye ey'obulokole waliwo ebikolebwa mu buwangwa nga bikkirizibwa mu ddiini ne mu nzikiriza olw'okubanga ti puroguramu eno yakusomesa tuwuliramu ebintu biringa bisatu ekisooka mulimu obuwangwa ekyokubiri mulimu eddiini ekyokusatu mulimu enzikiriza ekinywi nti bonna mbalina tusooke tuleyinge foundation omu ku bo naddala ku ludda olw'ekiyisiraamu anaatunnyonnyola eddiini y'obuyisiraamu kyeki ekyo kive mu kkubo nga tunagenda mu biki ebikolebwa ekyokubiri tunnyonnyoke obuwangwa kyeki omusamize waali Senkulumandwa
bw'oba tomanyi buwangwa ng'otugamba simanyi nzo kwema okumanya obuwangwa tulinze kunnyonnyolako then n'owenzikiriza naye alyoke ayogere kale katusooke n'obuwangwa obuwangwa kyeki sikusayo examples eki ebyokulabirako kyeki ekisookera ddala bwe buzaale obuzaale bw'omuntu nti muganda mu Lugwala buli omu n'aba n'obuwangwa bwe nti omuganda alina obuwangwa bwe omuganda bw'azaalibwa atuumwa erinnya bw'atuuma erinnya n'amanya erinnya eryo limulaga mu kika mwakwaki mwagwa bwe kimu ku buwangwa erinnya lyo kyekimu ku buwangwa obukulaga ensibuko yo kati mu nsibuko ne tutandikamu obuwangwa ne butandikirawo ne tugamba nti kaakati nti omuganda nti bwakula awasa bwamala okuwasa ti obuwangwa kekimu ku buwangwa buli muntu alina empasa gyawasaamu mulimu abawasa nga babba nga olikwogera ku kuwasa oba ku mpasa buli muntu alinamu empasa ye so kitegeeza okuwasa teba buwangwa anti buli empasa bwe buwangwa okuwasa si buwangwa naye empasa bwe buwangwa omugamba nti ffe abanyankole tutwale nti 20 nti omuganda bwe mwita omwenge n'enkoko omukazi akolaki ng'awedde nti omusoga ti musoga yeka totwala amaido nedduuma bakwada omukazi nedda bobangu nnyo omusoga bamuwasana binyeebwa bwebuwanga bwabwe ne kasooli bwebuwanga bwabwe empengere byebintu ebiwasa omukazi muki mu busoga nedda nedda bweki kaakati fe wana abaganda kasitwa okula nga okolaki ngaozimba okuzimba kyabuwangwa era bagamba nti akezimba tekakolaki tekaba kato kasitwa okula nga kitaba kuwa ekibanja baba tosobola kukigula zimba wali obuwangwa eke kikulaga nti omusajja akoze eki akuze bwokula olina okuwasa buwangwa kisadde munzikiriza kubanga tebiri munzikiriza nakubuuza era buwangwa sinakubuuza kunzikiriza kakati olumala okutandika okuwasa nga mutandika nga bakukolabira mukazi kitawo nga amusasula okay tuwulidde naye nga toli kunnyonnyola mwogwa mu busamize kati omuntu ono ali mu buwangwa buno obusamize abusanga wa besisinkana wa obusamize buli ggwanga lirina engeri y'obusamize bwabwo kati oli wa buwangwa ki Buganda kati mbuulira obusamize bwammwe ng'Abaganda obusamize obwaffe otutandikira ddala nti kati twalaba nga oli ataddewo omuti gwa kiwanuka ewaka nga weeguli obusamize bwebutandikira newaba talina nnyo zino mpewo nga tezinaba kujja omuti guba gwa kiwanuka oba guba muti ne mugutuuma kiwanuka ogwo muti omukookoowe agusimba kulwa ozimba kulwa kiwanuka wegutandikirwako nomanya nti olujja lulimu ki kiwanuka era awo waliwo obusamize nokomekerezaawo naawe awali omuti omukookowe watera okubaawo eri mu lujja endiga egoberera noki n'omuti ogwo era awali omuti ogwo n'endiga gundi tekubawo laddu tekubawo yeyaga nti bakwataganya bulungi ne Katonda era tuyambe obuwangwa n'obusamize byebimu oba byanjawulo kiringa bagamba nti amalusu nedookooli byebimu kubanga olumala ng'omaze okufa ekitandikirwako kwabya lumbe okwabya olumbe luno kiba kitegeeza nti mu lujja omwo mulimu azeemu agenda okutwala ebintu bimuki mu maaso kubanga tusigamu tekutwala byabwagga byokka oyotwala n'empewo zonna eziri awaka olina okuba nga muzindaalo guwe muliraanwawo ku saidi yeeri atubuulire enzikiriza y'obulokole kyeki
neyanziza ssebo ku lw'obulungi bwa puroguramu yaffe eno nze nga bwenda bambalamusizaako mwenna gye musinziira otulaba n'otuwuliriza ku Dream TV, BTV, Impact Radio. Mukola bulungi nnyo ddala. Sumba Musisi awe Namisu ekamuli kulamusizaako ne maama ne famire yonna ne ba church member bonna awo mu Apostolic Church balamusizaako mwenna. Enzikiriza kyeki nze nga munnanzikiriza. Enzikiriza ly'ekkubo omuntu lyayitamu okutuuka eri Katonda. Eyo yenzikiriza. Era ekyawandiikibwa ekyo ekiri mu kitabo kya Bikola by'Abatume essula ya 24 olunyiriri olw'14 iwaawo n'olw'15 lugamba bwe luti naye kino nkyatulawo oli nti ekkubo nga bwe liri lye bayita enzikiriza bwe ntyo bwe mpeereza Katonda wa bajjajjaffe nga nzikiriza byonna ebyawandiikibwa mu mateeka ne mu by'abannabbi nga nnina essuubi eri Katonda era nabo bennyini kye baasuubira. Bajjajjaffe bannabbi baali mu kkubo eryo eririmu essuubi nga mwe batambulira okutuuka eri Katonda. Ye yabeeranga enzikiriza yaabwe. Enzikiriza erina enjawulo n'obulokole. Tewali njawulo. W'osomye mpulidde wagamba nti ly'ekkubo. Oyagala kuŋŋa nti obulokole ly'ekkubo lyokka omuntu lyabeeramu n'abeera n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo eri Katonda. Kyekyo kyokka. Kubanga Katonda taleeta bintu bibiri mu nsi. Mu nsi muno ekituusa omuntu eri Katonda nga kimuwa essuubi bwe bulokozi. Era olunyiri lw'Abasesalonika Abasesalonika ekyokubiri essula 2 olunyiri olw'10 yewaawo totubuusa amaaso lwa 13 essuubi eryo nga ly'ekkubo lyokka nja kweyambisaako obaolyawo ne Kulaani nze nga bwe ndaba sirina gwe njikubisa naye njisoma okuttaanya ensonga yange. Olunyiriri luno lwogera bwe luti Basesalonika ekyokubiri essula 2 olunyiriri olw'10 yewaawo n'olw'13 ku kibuuzo ky'obuuza nkigattira wamu lugamba bwe luti olunyiriri olw'10 n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo abaabula kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Naye kitugwanidde ffe okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe abooluganda abaagalwa Mukama waffe kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku luberyeberye mu kutukuzibwa amazima mu kutukuzibwa omwoyo n'okukkiriza amazima. Kati ly'ekkubo okuva ku luberyeberye Katonda lye yateekerateekera abantu lye batambuliramu batuuke gy'ali kye bayita enzikiriza. neyanziza. Owejjokolera tebaŋŋamba nti toliiwo. Tonzikiriza kusoma aya yange waliwo gwe neekosa kuba mbadde nakusabye ng'ottaanya ki? Nga nzikiriza. Dakiika emu omuzindaalo gwo owejjokolera yesebo muganda wa atubulira eddiini y'Obukatoliki yeyanzeeko. Essula eya 36 suratu Yasin aya eya2 n'eya21 neyongera okukakasa ekintu kino. Wajaa min aksal madina arrajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin tabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Omusajja najja ng'ayanguwa okuva ku nkomero y'ekibuga ng'aga nti abanga ab'ekibiina kyange mugoberere ababaka ba Katonda be bali bannabbi bajjajjaffe. Mugoberere abo abatabasaba mpeera olubaka bwe batuusaako ate nga nabo balunga mu kugoberera ebyo bye balagira
mu kukwata ekkubo eririmu okulokoka n'okwesimba lyekkubo. Okay. Nkimaze. Neyanziza wejjokolera omuzinalo bagukuwadde Essebo. nga tetunaba kunnyonnyoka buwangwa na ddiini bye bikolebwayo. Twagala kusooka tusima omusingi guno omuntu ategeere eddiini yo ey'obukatuliki mu bufunze kyeki. Eddiini yange ey'obukatuliki era yenzikiriza yange. Enzikiriza kye kimu n'eddiini. Okay. Gwoga nti enzikiriza kye kimu n'eddiini. Enzikiriza webanga kye kimu n'eddiini biri mu Bayibuli gy'okutte oba bigunje? Enzikiriza yange enzikiriza mu Kristo Yesu. Ate nga Yesu kye kigambo kya Katonda. Ate nga Yesu yampa obulokozi. Kati ebirala byonna byenkola binyambako kuntuusa eri Yesu. Okay. Kati bye biri mu nzikiriza yange. Bye biri mu nzikiriza yo. Ddiini yange. So engeri gy'oyingiramu enzikiriza yo ebikuyingiza mu nzikiriza byemu bye bikuyingiza mu ddiini. Waliwo ebiri mu ddiini yange oba mu nzikiriza yange nze nzikiriza Kristo naye mulimu ebirimu empisa emikolo ndowooza nebifaananabo bwe bityo. Ate nga tojja bisanga mu nzikiriza ey'abalala oba mu ddiini ey'abalala. Ate bino bibanga mu bikolebwa kati ng'okeza mu nzikiriza yange nkuba akabonero. Kizibu nnyo okusinga n'omuntu ne wa musodokisi n'omusodokisi omulala bw'aba akakuba amalirawa ku kkono. Ate nze mmalira ku ddi era omanya nti oyo musodokisi. Kati nandibadde mugoberezi wa Kristo. Kizibu okusisinkana omulokole ng'ate akuba akabonero ojagamba era wagezaako kukolera bw'ati. Mu nzikiriza yange osangamu emisaalaba egiriko n'ebifaananyi. Ate nga mu nzikiriza y'abalala oyinza okusinga n'omulokole nga yambadde akasaalaba naye oba mulabirako kafaananyi nga oyo mukatoliki. Kale ebyo ebiri mu nzikiriza yange byawukana ebiri mu nzikiriza endala oba mu ddiini endala. Okay. Neyanziza. Haji, omukisa ogenda kuguwa Sheikh Amaani oba Sheikh Zisa Busolo okunnyonnyola eddiini y'obusiraamu kyeki? Muli basatu. Kwa kibuzo kiri kimu na temusobola kukiddamu njagalako omu yekka. Kankinnyonnyole Kale. Eddiini y'obusiraamu kyeki? A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusizza nnyo era ekibuuzo kikyukidde wano kubanga nazze ndeese ennyiriri ndala omukulu ze yatadde ku mukulu. No, tekinaba kukyuka naba nnyonnyodde ne mbagamba tuli mu Kulayinga Foundation. Nyine essaawa nnamba mugenda kusomesa naye njagala gwe musomesa ategeere. Kuba gwe tosobola kuba nti oli mu Katuliki, toyinza kuba nti oli mu Seventh Day, oba oli mulokole, oba oli musamize. Guli muyisira muli bayisiramu abasatu. Kasoko omuntu ategeera ogenda omubuulira ng'ategedde obusiraamu kyeki? Obusiraamu ye ddiini empalabu eyaleetebwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagoberezi babayita basiraamu. Eddiini eyo ekigambo busiraamu kitegeeza okwewaayo wenna. Katonda atugamba mu Qur'ani nti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, mwenna mwekwate ku muguwa gwa Katonda temwawukana. Total submission to the will of God kyekitegeeza obusiraamu. Okay. So ongambye nti eddiini eno ya mpalabu si ya Allah. Eddiini ya Allah naye mpalabu.
ddiini ya Allah nga naye eva Buwarabu. kubanga tosobola kusinza mu Busiraamu nga toyogera Luwarabu. Tosobola. Chairman gwe abasembayo obusevensi eddiini kituufu era nzikiriza eri byombi. Nnyonnyola tuwulire. Kakati ebigambo ebyo batawaanya lulimi, ekimu okyogeredde mu lulimi olwewole oba olwajja gwira era luva nno mu Luwarabu ne lukkirira mu Luswayiri okwakanga kiriwa mu Luganda. naye ekigambo kiri ekyokulokoka nayo kyeyo kiyingidde Oluganda naye kizibuzi. Bwe basomesa Oluzungu batuga foreign words ebitali indigenous, ebitali byaffe wano. Kati ewaffe wano tulina ekigambo eki nzikiriza. Kakati engeri gy'okkirizaamu kati ffena tukkiriza Yesu Kristo n'omukulu ono ne mulumba. Ffena tukkiriza Yesu Kristo yafa ku musalaba n'aziikibwa n'azuukira ku lunaku olwokusatu. Naye ebikolwa ebigoberera tuga nti omukkiriza ateekeddwa okubanga talya mbizzi. Nti abo si bali bambizi ne bamutuuma erinnya si muli waki ne kifuuka eddiini. Kakati seventh day lwakatwaka abakatuliki bali ku Sunday, abaprotestante Sunday, abalokole Sunday, abagundi Sunday, abakristaayo basaba ku Saturday, abakkiriza Katonda nga bagamba nti lwa musanvu. Bano ne baga nti abo baki ba seventh day. Kakati erinnya libakuteekako nga ddungi toligaana era olikufunanga identity naye nga tuli bakkiriza abalindirizi ba Mukama waffe Yesu Kristo okudda omulundi ogwokubiri okututwala. Ffenna mwe tugwa simanyi oba omulala si mulindirizi noono si mulindirizi naye mulindirizi naye olwokuba ani atali mulindirizi simanyi ogamba Sonko ogamba Sheke naye okulindira kwa mirundi ebiri. Waliwo abagenda mu ggulu n'abamu bagenda okusigala ku nsi wano kumpi n'ekiyire w'abagundi mujjana. Bagenda kusigala awo mujjana era gye bakolerera. So obwadiventi kitegeeza kulindirira Yesu Kristo okudda omulundi ogwokubiri. N'olwekyo ebikolebwa kyova olabanga Yesu Kristo tagambanga abantu nti mubeere abakristaayo, yagamba mungoberere. Yekkubo liri ayogeddeko oba bamala omugoberera batuuka mu Antiokiya bano nno bakristaayo, erinnya ne libalituuma nti bakristaayo. Bw'ogamba noyitiza n'ogamba Yesu yandokola, kiri yamponya kyekigambo. Kakati ffenna yatuwonya ne bwakuwonya osigala otambula otya ebikutuusa mu bwakabaka obw'omuggulu. So si kuyimba buyimbi yamponya n'okiyimba buyimbi oba otambula nga buliri. Kakati bano betwasangawo eri abamu okukkiriza kuno okuva mu Bayibuli kwasanga amawanga ag'enjawulo nga galina endowooza gye galowooza nti gasinza Mukama. Bwe tubikulako mu kitabo ky'Abaluumi, somawo wokka onsomesezaawo wokka Baluumi essuula 1 olunyiriri olwabiri lwogera lutya wangi? Baluumi essuula 1 olunyiriri olwabiri lwogera ebigambo bino. Lugamba nti bwe ruti nti abiri nti kubanga ebibye ebya Katonda oyo ebitalabika okuva
ku kutonda kw'ensi birabikira ddala nga bitegeerwa ku butonde obuyinza bwe obutaggwaawo obwa Katonda obwo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwoza kubanga bwe baamanya Katonda ne batamugulumiza nga Katonda newankubadde okumwebazanga naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe mu mitima gyabwe egy'obusirusiru ne gizikirizibwa. Lwaki? Nti bwe twandiisa obuwangwa butulaga bulungi nnyo Katonda kankiyite butonde. Naye bw'otuuka mu ggwanga clusters z'eggwanga cluster eyo neemanya Katonda katya nti omwana tebalina walala we bamujja wabula nga Katonda bwe yateekateeka butonde owasa mukyala bo ne beegeziwaza abamu ne bagamba nti ekyokuwasa omusajja manya omukazi ne bagamba awasa musajja munno kwegeziwaza ne bamanya mu buwangwa obw'enjawulo ne bugamba nti mu buwangwa abaana bwe babeera babiri abo bavudde wa mukasa ne mu bugwagwa bwabwe ne bamutwala ewa mukasa abayise bugwagwa tekirina buzibu kati ne bamutwala mu kifo ky'okugulumiza Katonda abawadde zadde omu Katonda era bw'ogamba omukazi nti munaye webale kuzaala webale kunsabira wani wa Katonda naye bw'azaala ababiri ng'atandika bweza bwani nti bwa mukasa jajja mu gye bavudde ne batagulumiza Katonda mu butonde kyova balabanga bawaba kati obuwangwa embeera eyo cluster y'eggwanga erimu neddala ereetera abantu obutagulumiza Katonda ne bagulumizaako eggwanga erimu ng'omu bw'atugambye ti fe bino biva Buwarabu tebiri universal. It must be universal. Ebibyo byavaawa okitegedde nti ebibyo byavaawa era Katonda ye yagamba Ibulayimu zisabusola kubuuza buuza sebo wangi buli ddiini eriko obujjajja bwayo. Kaakati si bya bujjajja tuli ku Katonda Katonda wa Isirayiri tewali wa Buganda awo Katonda wa Isirayiri somo Katonda wa Buganda awo musomero ezuka mu Bwarabu eyammwe mu Yudaaya ate eyabalala yabamulumba nagibuuza abalokole nabagamba nti obujjajja bwe buliwa bagamba ni wa Katonda. Amerika bagigana wa Katonda entegeera eyo yeyo nga nze bwe ndaba so singa Bayibuli bweraba endowooza y'abano nga bwe balaba naye nga Bayibuli bweraba era babulala Katonda yava mu ggulu n'agamba Ibulayimu nkulonze obeere omukisa Ibulayimu ava wuliriza nkulonze obeere omukisa gwa bonna kankomewo ngenda kutandika ne Sheikh Amani atunnyonnyole waliwo ebikolebwa mu buwangwa nga bikkirizibwa mu ddiini y'Obuyisiraamu we tugenda okutandikira nga tukomyewo katudde. Alright, kulikayo mu kuwummulamu okwo sawa ya 2:2 ate nekigenda okuggalawo programu yaffe eno eyanze nga bwe ndaba. Sawa eno tugenda kutunuulira waliwo ebikolebwa mu buwangwa nga bikkirizibwa mu ddiini oba mu nzikiriza. Tugenda kutandika ne Sheikh Amani Kyeyune Imamu Wesanga. Biki ebikolebwa mu ddiini y'Obusiraamu nga bikkirizibwa mu buwangwa? Muzindalo gugwo okulagula oli musiraamu gwoyambako amanyi okulagula Katonda mwenna abatwegesa amaaso n'amatu mukkirize mbalamuseeko n'ekiramuso ekyatumibwa omutonzi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Wa alaikum alaikum salam. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatuuliriza nzikiriza ddala nti tukuŋŋunta ebyo ebisaanidde tubawe. Ate ne neebaza omulangirizi waffe oba moderator bambi musajja wattu akola obutasamu oyo okulaba nti anoonya emiramwa egiyungagana n'abo bakyaza wano. Kati omulamwa guno gwoleese ogw'ebikolwa ebikolebwa mu nzikiriza zaffe ate nga gwogera ku buwangwa nga ebyo ebikolebwa twebuuza bikkirizibwa mu nzikiriza zaffe. Obusiraamu nzikiriza obusiraamu nzikiriza anti kati twogera mu Luganda eyo faith religion eddiini eyo twogera mu Luganda faith anti goli muyivu onkola bulungi faith ne religion byebimu. What is faith? What is religion? Ekituufu ekyo ekituufu. Faith kiba kikolwa ekitegeeza religion. Let me give you an example. My religion, I am a Muslim. Oba eddiini yange is Islam. Kati mu Islam oyo sisobola kubeeramu okujjako ngwa faith yange ebbinkidde mu religion yeyo. That's right. Kati let us tutandikire obutereevu. Obusiraamu thaqafa. Obusiraamu buwangwa. Kyoyogedde okiwulidde? Njidamu. Obusiraamu buwangwa. Abasiraamu Kubanga sigisina kwogerera nzikiriza ndala njogera ku ddiini yange. Obusiraamu buwangwa. Eddiini kyeki. Era bwe watabaawo buwangwa obusiraamu tebusobola kubeerawo. Sallu ala nabi. Kankuwa ekyokulabirako. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalala. ategeza mu Qur'ani mu sura ya 6 aya 5:4. Allah agamba billahi minash shaitani rrajim. Wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. Abafu babanga bakujjidde abo abakkiriza nga bonna balina omutima ogukkiriza Katonda omu nga bantu bakuŋŋaanye nga bwe tukuŋŋaanye wano. Tobangako kyokola kyonna wabula fakul bagambe nga nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyo tahiyatun kiramuso. Abaffe olabye obuwangwa bw'obusiraamu obuli universe. Teriyo obuwangwa wansi w'enjuba wano. Oba universe oba universe nze mu kusoma kwange okutono wakwata universe. Pronunciation varies. Nze nkimanyi bwetyo. Yes, ekubivu. Kakati seba moderator. Teriyo obuwangwa mu nsi yonna okuva e Mashariki ne Magharibi butalamusa. Anti kati mwemwene bye mwagala okusomesa n'okuyisaawo. Nze nsomesa obuwangwa mu busiraamu. Era ne nkugamba kuba mulu gwe twogera ku buwangwa mwe mwogera ku buwangwa obuli limited. Obwogera ku Muwanga, obwogera ku Mukasa, naye nze njogera ku buwangwa obuli universal. Oba universe. Yes. Tegereka bulungi. Kakati teriyo obuwangwa kabubeere bw'omusumba ono muganda wange afe e Palisa. Musoga ogutali musango. Obuwanga bwawe bukkiririza mu kulamusa. Naye obusiraamu buga nti ati kali kyazi zino newankubadde nga zirina okulamusa. Katujja okulamusa kuno tukulongoose. Kubanga waliwo obuwanga obumu obulina okulamusa okutali kulungi. Ng'omusajja omukulu nganza okuyitako sebo Mr. Mulanzi. Nengamba alabyawo. Obusiraamu yoga nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kyova olaba ne Yesu Kristo okuva mu Bayibuli eyo gye musoma mu ndagaano enkadde paka mu mpya okulamusa okwo obwangu obwo Katonda yabusomesa 2:5 Samuel ekiseera Katonda yagamba nti awo Dawudi n'atuma abalenzi 10 n'abagamba mwambuke eri Nabali mumulamusize na buli atuuka yamwagaliza omukisa amugambe nti emirembe gya Katonda gibeere gye muli. That is one. 2.
obuwangwa bwaffe ffenna bwe twawangibwamu teriyo obuwangwa obeere mulokole ebyo byensomesa no bannange bw'oba badde weetegese kwanukula amaanyi owakanye leero teekateeka byogenda okusomesa obuwangwa bwaffe ffenna obusiraamu nakugambye buwangwa bukkiririza mu kufa katonda okubanga obuwangwa kigambo kya Luganda kitegeeza okuwanga kano sooka okatereeze buwangwa bwa universe nga bwatugambye oba bwa buwalabu buli universe bino byensomesa obusiraamu bye busomesa nga bubuna Allah subhanahu wa ta'ala kwa bukyendetane aya bwetusoma mu sura ya 3 aya 195 genda mpola bantu bajibikule 195 sura ya 3 Allah agamba nti kullu nafsun dha'iqatul maut buli creature yonna yatondebwa amakulu buli kitonde kyonna Katonda kiyawanga gwomusamize lukumi property gwabo tandizo okunyingirira tukkiriziganya nti muwanga talina muntu gwe yali awanze naye Katonda atugamba mu bitonde byonna bye nawanga buli kitonde ekimanyi nti Katonda yakitonda n'akiteekawo kiteekwa kufa kyakufa bino bye twagala ffenna tukkiriziganya oli mu 7 side abafu oli mulangira nga Mr. Kai wadde oli mu 7 side nti teri awakanya nti nze kenakkiriza Yesu teri kufa butonde ekitegeeza obusiraamu bukikola ki bukikkiriza ekyokusatu mbitamu lukwakwayo Katonda subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani mu sura ya 3 mu sura ya 4 aya ya 3 Allah agamba tufanikihu ma taba lakum minan nisaa abange bantumwe muwasa abakyala kasita omusajja akula nganze bwe nayitako emyaka egy'obukulu n'entuuka gye n'omulala najja Mr. Mulanzi era tera okubuuza n'oseeka nogambe nakubuuza Mr. Mulanzi oyinayo ku muntu n'ongamba amaani nti eyo nsonga nkulu kati nange nkutegeeze kyogamba saddamu ansa waddamu no mbadde ntidda nti omanya abalala abamu abakristaayo abatya okwogera naye wanziramu nti oyina alhamdulillah kati ekitegeeza obusiraamu bwe bwatulagira ffe abasajja okuwasa ne bulagira n'abakyala bafumbirwe teriyo omuntu newoba oyina embazuulu ng'ez'omusumba oli omulokole mulumba toyinza kati necca obuwangwa bwange bugamba okuwasa sinekidogo nabawadde ebiseera amaanyi obwedda wendi naye nga ninga bw'ojja mu kyoto nga soogera kati musirike abantu ensi yonna eteze munaziro bwasomesaki mubadda munyumya mboozi kati Qur'ani egamba nti bannange nti buli muntu yenna ateekwa okukola ki nabagambye nti obusiraamu buwangwa teriyo omusumba ali wano ng'oli mulokole teriyo omuganda wagono omukatuliki oba yenna mu ddiini mwe muli ayinza okuvaayo n'abakainaga nti obwo obuwangwa sibwagala kubanga obuwangwa bwo wadde oli mu Tanzania nganze wadde oli muganda ga Hajiruwa wadde oli mukyolinga kojja wange yadde oli mukakwanga oli omusamize n'abalala ffenna tukkiriza nti kyamazima obuwangwa kutulagira okukola ki ensonga eyokubiri obusiraamu bwe bukwataganira n'obuwangwa obulungi ennyo eyokusatu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu sura ya 7 mulumba otera nnyo okukola nnyo enkyakaali bikwafuna kyaki wagula Qur'ani y'Oluganda bikkulo oyige ensomesa esura ya 7 aya 26 Allah subhanahu wa ta'ala agamba ya bani adama abange mwe abaana b'abantu tukawo haji tulabe sagala kujja nnyo mutwe era nika aya yagala kudduka ne aya 26 n'abo abalimbisa 36 n'abo abalimbisa 26 tujja kusoma ya 26 andi yagambye abo abalimbisa ya bani adama abange mwe bantu kati anzalna alaikum libasan nabalagira okwambala twabasiza always bojja kusomesa ebyo manyi mulumba bafula nnyo bw'oba otwadresing oteekako enva tikati akaseera kano nti mulumba agenda kuyigiriza toliiko nva toli pasita toli ki naye ate ono n'alangirirayo ti Sheikh Amani agenda kukola ki kati obanga wamukisa nnyo se mu musumba nga bagenda ti Sheikh agenda kuyigiriza n'osirika tondeetako magenda n'amadda musumba si gwompakira okundeeta wano agamba bwati ya bani adama abange mu abantu nganze omusiraamu naawe qad anzalna alaikum libasan mbasirise ebyambalo Katonda atulagidde okukola ki abange ffenna abali wano nze ndi musiraamu ati ne bana abalala obuwangwa bwaffe ne bw'oba mulokole nnyo ng'omusumba ono mulumba
tebayinza kwekanga mu kanisa ng'oli bwere nokati kino obusiraamu ekyagambe era bwe tukulaba mu buwangwa bwaffe ng'obusiraamu obutukulagidde okwambala ng'okunumba bute bwotyo obeera musajja oba mukazi bw'oba tewalaluse tukukwata oba musezi ekitegeeza obusiraamu buki obuwangwa bwekyofola banjagala okulicognizinga singa kibadde kisoboka mu Uganda yonna naddala bano baffe Buganda bandibadde bateekateekawo olunaku olw'okujjukirirako bakadde baffe abaayiye embugo kubanga agindozo okijjukira twayita mu stages twasooka kwebika bikoola abakomazi ne tuva mu kwambala ebikoola ne twesiba amaliba bamuyitani webale nnyo ne tuva mu kwambala amaliba ne twesiba oyo wamala wandibaddewo olunaku mu Buganda olujjukira omusajja yayiya oluki obwo obuwangwa kyokola bafabasiraamu tulagiddwa okukola lwe yayiya lwansi yonna kyabuuza lwe yayiya lwansi yonna oba lwa Buganda tayambala nakugambe ebuwangwa bwogera mu Warabu bambala embuga era kusebo mu ngoye ezisinga okuweza ebbeeyi mu nsi yonna okusinziira ku research olubugo olukwata kyako Abawarabu balwambala kyakubiri mu nsi yonna n'ebyo Abawarabu balwambala akaseera kamanyi Bisabusula Abawarabu bambala olubugo akaseera katuuka obudde bwo buweddeyo obudde bwo buweddeyo tukkiriziganya n'abatuwuliriza wakati mu kuyigiriza tukayana bukayini obusiraamu bwaffe eddiini eyungagana n'obuwangwa kino kijja kireetako aya obusiraamu tukubiriza okuwa abantu abakulu ekiki nze bwe mba mbuuza neewombeekako bulungi era bwe mba mbuuza mukadde wange maama neewombeekako buki sinala kulabayo musumba ndaba wano abalokola bati jjanja bwobuwangwa netafukamirira tali naye ate otuuka wano maaso g'omusumba ne bafukamira ate nga maama wamubuuza ayimiridde kati obuwangwa obusiraamu bukkiriza okuwa maama w'ekitiibwa kubanga nabbi yagamba nti aljanna taata akidami ummahatikum ejjana eri wansi wa bigere byani kyova otuuka wali wa maama wo ssebo ne woba dokita ne wa profesa nga Mr. Mulanzi nogamba maama wasuza otya obusiraamu bukikkiriza so malizasimulawo okutegeera twabakyakeereyo okutegeera nga fe bwe tutegeera ti bwe twogera ku buwangwa waliwo enjawulo wakati w'obuwangwa n'obusamisi Zisabusolo Sheikh Muyivu amaze Sheikh Mazzi biki ebikolebwa mu ddiini y'obusiraamu nga bikkirizibwa mu buwangwa kale Oliva mukwano gwange mulirandwa wange ne wabuwangwa naye anti benjagala bawulire ebintu bino ne mama Isa na bonna abakulu kino olwaleero mukiwulire era mukitegeere waliwo Omuwarabu ekiyitibwa mustatirun ekikwekeddwa mu ddiini y'obusiraamu mulimu ebikolebwa mustatirun nga bibikkiddwako naye ng'ate bikolagana n'eddiini naddala ebyobuwangwa nga okukyalira ensiko Ubikkiddwako mukiwulidde nabbi omusiraamu oba mukatuliki oba muprotestante naye okukyalira ensiko kyabuwangwa kiri mu statirun kikwekeddwa mukiwulidde era bino ntwala balina obwongo ebirala bijja kubafawuka ruusakum bijja kuba waggulu wa mitwe gyammwe naye abantu abakulu mu bwongo mu ndowooza mu buwangwa okukyalira ensiko nkitaddeawo bakolagana era kati omusiraamu omukazi ateekwa okutwala ebiwangwa obw'Obuganda obw'ekika kyabwe obw'eggwanga lyabwe ebyo ati ekyokubiri muwulire okutyaba enku ebyo byonna bigende wamu n'eddiini biri mu statirun bikwekeddwa baana bange mukwate ebintu ebikwekeddwa ate mulaba mukufiirwa nze nakiraba nafiirwa mukazi wange Nanjobe kakati bwe yafa ne bagamba seeka te bw'otokola bw'oti omuzimu
Bw'otokola otya? Wasazeewo kusomesa. Bw'otokola bw'oti. Otya? Omuzimu gwa Nanjobe gujja kukola ki? Gujja kutta. Ne bakugamba ogoba omuzimu gwa Kaakati Nanjobe. omanyi kye nakola? Kamusitatiza. Anti kamusitatiro akakekeddwa. Kaakati bangamba bugambi nti shekheti si shiriki wabula ti simba kitanda bwoti kwabadde asula buwangwa bwa busiraamu okiwulidde obukwekeddwa. kaakati ekitanda bw'okisimba owulidde omuzimu teguvaayo kujja kubanja amaka gwago mwe gubadde bw'ogenda okudda mu nnyumba omwo gusanga twali buliri ogulidde gugenda mukaddemi wange yafa ebulemeezi wano kale kankyogere mu luganda olwamwangu okugema omuzimu kyabusiraamu Obusiraamu bukkiriza okugema omuzimu. bagema omuzimu obweyagala oba teyagala owudde eddiini nkibagamba okugema omuzimu mukoddemu wange yafa wano ewujubya bwe yafa ewujubya ne batagema muzimu kinga nga teoba shiriki okugema omuzimu tesiriki bigenderawo kakati wayitawo ennaku ezi biri nagamba mama layira nti nasuze ni mukazi wange era twasuze ffenna nga tebamugemye nasuze ne mukazi wange era twaze ffenna abakyala bannange omuzimu tetwagugema ebyo byemusitatu ebyo ebikola ki byebikwekeddwa era ate byebikolagana ne mu ddiini ebyo byonna obeera ogema omuzimu eri Allah ng'anyumirwa. nkwate mpola bannaye temujajja ebintu waliwo anagambye nti hazisa busolo sheeke mulungi ataddeko ne gesi kyazi somesa bino bye mbagamba bannange tubeerenga obwongo obutegeera alfahamu obutegeera kumanya n'okutegeera owulidde kaakati ebyo birimu statiro byekwese ebyekwisa ebikolagana n'eddiini ebyo ebikolagana ki n'eddiini kaakati ebyobuwangwa n'eddiini ebintu ebyonna bibe mu statiro ebyekwese kati katugende ku daawaati katugende ku malagala amalagala gano owulidde mwetango kafuga nkande kayayaana byonna biri mu statiro byekwese byonna babikola goga nti omusiraamu banakola batya gonaaba ebbombo bwe yeekweka n'anaaba tekirina mutawaana oba olina byobwamujjuvu ddagala nakadi omugosoola omwetaaga ogunabyo ddagala sisiriki kona baba okiwulidde ddagala ki sisiriki era bwogenda okunoga eddagala ku ttale gamba bisimillah onoge ki ogebe omwetaago olye onywe onaabe kakati ekisembayo kiri mu statiro ekyekwesa ennyo era abalala kibayita nnyo siriki oli najja azaala abalongo owulidde bw'azaala abalongo nebagamba seeka ebbombo tolisibye Sheikh Abdul Qadir Usmani Salongo abamanye ebyobuwangwa abamanyi nensikiza byobuwangwa abaganda abayitibwa abaganda bennyini muwulira bannange ebombo najjalisiba mukiwato omusiraamu tajja kusiba azadde abalongo owulidde najjasibamu ebombo ddagala ebombo sikusinza era kakati wuliraze nkirete mu statiro sijjakyekwese kyogezaako tugamba nti omusiraamu bw'azaala abalongo akkirizibwa okumusiba ebbombo babiteekamu eyo si muzikiti gwokka bannange waga nti ebikolo byonna enejima tugikolera muzikiti jakukuba nyola abantu bafa dda ali kubalaga mulumba leka zisa busola asomese tonyingirira oli kakati bannange abandaba ku TV ne ku radio ekisembayo oba kyandibadde ekiddira ekisembayo ekiri mu statiro owulidde kakati tunula mu kamera nakwadde kamera nnene abobuwala
olidde okuyiga byonna ebibagambibwa basenga bamwe bajjajjammwe ebyo bikolagana n'eddiini kubanga bikolebwa bantu era biri ku bantu era bya buntu. Ensolo tekola ki? Tebikola. Teeka yakutadde edda. Bya buntu. N'olwekyo ebyo ebyekwekeddwa bikolagana n'eddiini. Ekitakolagana n'eddiini kiri ekintu eki kimu. Owulya ssebo okuteekawo akabbo k'abalongo n'ofukamira ku kabbo k'abalongo n'osinza abalongo eyo eba shiriki kuba kugatta Katonda n'ekintu ekirala. Naye ebisigadde byonna ekitegeeza Haji mulina ebintu bingi bye mukolamu abasiraamu n'Abaganda. Omuzindalo ngwadde Haji Nange mbiyigidde ku Seeka. obadde tobimanyi obiyize lwaleero anti biri mu statute so ekitegeeza ono kyayogedde nti obuwangwa butambula n'obusiraamu. Kyenagambye oli yamutadde edda nomugakuba Haji byatwakula byoseka owejjokolera biki ebikolebwa mu ddiini y'Obukatuliki nga bikwaragana n'obuwangwa? Sebo neyanziza nnyo Kasana mwe temulinayo bimustatiro ebyekwesa ebyebuziba gyebiri mwami mulanzi katono nnyo obuuzaani njagala katono nnyo kutegeera anti obuuzaani amaanyi katono nnyo agambye nti obusiraamu ddiini y'obusiraamu ya buwangwa bwa Buwarabu oba n'obwawano awo sitegedde bulungi na wano ku mukutu wakibuuzizza kibuuzo kyo kirungi nnyo tonjerega ate nkujeregera kinaze oganye nti obusiraamu ojeregeka wanjerezejereze tojeregeka kati bwana Mulumba waliwo ekigambo ekyanzanye mu Luzungu ne mu Kinterezo bakyabadde kigambo ki gwewagambye universe kaya nagamba universal naye n'otoyagala kutereeza nga kyabadde kigambo ki ne universe gwe wamanyi bwe wadde universe ne universal universe kitegeeza gwe universe obadde otegeeza ki? kyembuuziza Universe omu abadde otegeeza ki? universe obadde otegeeza Katoliki ekigambo ky'obuuzizza ekitegeeza nti obusiraamu buwangwa bwa ebyo byonna examples ze nawadde mu kuyigiriza bw'ojjamu kimu nti kino Buwarabu bakikola Buganda tebakikola kugamba nti bali Abawarabu bawasa eno ffe tetuwasa bambala ffe eno tetwambala bino tolina bw'obiviiramu oba oli musumba ne bw'oyagala otyo ebiri universe ono byayongedde okunnyonnyola ebadde byekwese naye nga biri universal nedda ono Sheeka Mivu yayigiriza kale Omukatuliki oweereddwa eddakiika yonnamba omuddu akuggyeko njagala okwebaza akadde akampereddwa ate olwaleero mutabani ow'essanga ajjidde mu bikoozi kubanga wonna azze ddala nga muyivu era mpulidde nga lwali oluzungu lubadde lungi ate yaze n'omunnyonnyozi nenebaza kusebo webale kwongerako buyivu mukadde gy'obadde obulidde nzikiriza sebo anyumungusemu nziremu okwogera ku nsonga yenga we nakomya bwali nti mu kigambo buwangwa Sande yagwa nakyogerako nti tulinamu ekitundu ky'okusinza kubanga obuwangwa mpisa mikolo bulombolombo ebikolebwa mu ngeri ez'enjawulo mu mitendera gy'enjawulo kati waliwo emikolo egy'essanyu naye mu mawanga gaffe bwe tubeera oba Bakolosaayi oba Balooma oba Baganda bayina empisa ze bagobera n'obulombolombo mu kuwasa bayina empisa ze bagoberera mu n'obulombolombo mu kufiirwa n'okuziika kati empisa zaabwe n'obulombolombo bigwa ku sayidi eyo mu mikolo gy'ennaku balina bye bakola kati mu ngeri eno ey'okusinza ku sayidi ewedde nti
oluna mu buwangwa obusinga ebintu ebirimu olwokubanga byalimu okuziza ekintu ky'okusinza n'okutya embeera gy'emyoyo egyo kyabeerangamu. Awo nno eddiini eyange oba enzikiriza eyange nekikaatiriza nti eba eruŋŋamya kino ekikolebwa obukyamu ekigwa mu kusinza kitambule mu ngeri ennungi. Okugeza nti bwe tuba tuwasa mu buwangwa bwa wano waliwo ebirabo ebireetebwa. Eddiini tekirinaako buzibu okuwaayo ebiki ebirabo, naye engeri gye kikolebwamu muyinza okubamu omukolo ogw'okusinza. Kati eddiini ekkiriza okuwaayo ebirabo mu mukolo ogwaki ogw'essanyu, naye tugeze baleeta soda oba omwenge, naye ekikolwa kino ekyoga nti sooka oweko bajjajja oba emizimu bayiirekaawo ekyo eba osinzizza, so nga ate tuli mukolo gwa ssanyu. Ate ne bw'onoobanga oli mu kuziika waliwo era emikolo egimu egikolebwa nga girimu okunonooza omuzimu gujja kukuluma ng'oyo bwagambye nti bamupaadinga akapale zisabusolo nti amusitatiru enkola eyamusitatiru naye omuwayiriza agambye bamugamba kusetula kitanda kanyo badde tomuwuliriza. naye eddiini ebegeza kugamba nti bw'oba oyawuka omuntu ono ng'ayawukanye naawe omwoyo guno kyobulabo bateekawo baga nti omwoyo guno okugubera nga ogwejjako okusabira omwoyo ogwo bwe guba guli mu magombe gubere mu magombe obutadda ebyo bimu lwaki abantu bano babaga nti babasazaamu kuba nti abafu balimu okukwatagana n'abalamu mu ngeri y'okuteekawo emikolo egyo egy'okusinza. Omuntu bw'afa wabeerawo okumuteekako omusika. Katugeze omusajja ono eyeetuga tumulaba bulungi eyawaayo mukama waffe baateekawo omuki omusika Matiya bamuterawo omusika omukola by'abatume bakuba akalulu ne balonda omuki Yuda. Kati olaba nti ne bw'abanga omuntu afudde mukolo mu buwangwa bwonna oba bawalabu omuntu bw'afa bateekawo azze mu buvunaanyizibwa obulala omusika. Kati emikolo egyo bwe gibanga gya ssanyu girina engeri gikolebwamu. Abawalabu balina ebakola ebyabwe, Abaluma balina ebakola ebyabwe, Abafalansa balina ebakola ebyabwe, Abameniya naffe n'Abaganda. Naye mu nsonga eyo enzikiriza yange eyagalamu kirungi bwe kiba kidda mu kusinza, bwe kiba kidda mu kutawa Katonda kitiibwa, awe balongoosa. N'olw'ensonga eyo nti ebikolebwa mu kuziika, ebikolebwa mu kusanyunga mu mbaga, ebikolebwa mu kusaako omusika, mu buwangwa emikolo egyo kusayira eyo kulunda kwata kukusinza, naye bwabanga birabo kufa ngeri faana bwe kiriziya oba enzikiriza yange tekirinaako buzibu. Kubanga kati munnange sente z'obadde okwata ng'obadde oziterekera bajjajja bakuga nti sente zireetere Katonda omulamu omuwa ekirabo ekyokwebaza towa mizimu somi nga baga nti ebigali byabajjajja bw'ojja eno musinzizo nti ye zireete zikole emirimu gya Katonda okiraba so nga neeri bawaayo okuyamba enkoko ne bazigula era bwe naleeta ebiweebwayo bijja kuyamba faana wange omusomesa wange obuweereza bukole ki butambule. Kati ekyo kirungi. N'olw'ensonga eyo ekyandikibwa kino kikiva kibigamba bwe kiti ono yali awandikira Abefeso, Omwoyo Mutukuvu Pawulo yamuwandiisa bw'ati essula ya 2 olunyiriri ntandisa n'olwa 19 kantandike n'olwa 17 agamba nti mwabaali ewala ne Kristo yajja n'abategeeza amawulire amalungi ag'emirembe. Eyo y'Evangiri eddiini gye baleeta wano b'enzikiriza yange, n'agategeeza n'abo abaali okumpi. Ffenna tuyita mu ye nga tuli mu mwoyo omu ne tusobola okutuuka mu maaso ga Kitaffe. Olwe 19 n'olwekyo temukyali bannamawanga oba abagwira kubanga Katonda yali amanye eggwanga litya limu, naye mu Kristo Yesu nagattibwa era ffe nga batuyita bamaki bamawangwa. Tulina n'obuwangwa bwaffe n'empisa zaffe n'obulombolombo bwaffe birala. Kati wano agaana olwekyo temukyali bannamawanga oba abagwira wabula
muli bakika kimu n'abantu ba Katonda era muli ba nnyumba ya Katonda mwazimbibwa ku musingi be batume n'abalanzi nga Kristu ly'ejjinja ery'oku nsonda ery'entabiro muye oyo Kristu ekizimbe kyonna mwe kinyweredde ne kikula ne kiba essinza ettukuvu erya Mukama era muye nammwe ne mwoyo atuzimba ne tuba ekisulo kya Katonda era ffe kyova owulira nga tuyimba nafuuka kiggwa mwosiiba mwotuula gwe Katonda katuba ndi kisulo kya Katonda nina kukola bya Yesu Kristo Mukama bampera omulangira kayo muzindalo gumumpeera neyanziza neyanzege njagala nzirayo wali ku munaala baguyita Babeli. Katonda bwe yatonda yamuwa kye bayita obutonde. Kati waliwo bannanga abanyonyodde obutonde ate ne babuteeka mu buwangwa nga naye butonde. Kakati ente bwezaala buwangwa tayipu kyo butonde bakayo erinsolo okuzaala butonde okuwasa tebayogedde okuwasa gwaki so kati okuzaala okuwasa okufa nente ewasa okufa kibonerezo tekyalina mu nteekateeka ya Katonda ndakatono so ebyo bijja era mu Matayo essula 15 bwe tusoma olunyiriri olw'omunaana lugaba bwe luti abantu bano bansinziza bwereere banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa naye emitima gyabwe gindi wala musitattiru gwe basinza gwe bakola naye bansinziza bwereere nga bayigiriza eby'abantu nga bye by'okukwata omuntu bw'afa kola kino ne bakiyigiriza abantu mpolampola abo timuleka bulungi nnyo etteeka lya Katonda ne muyigiriza enteekateeka y'abantu. Etteeka lya Katonda ffe we tukkiriza Yesu Kristo atufuula baana ba Katonda era waliwo empisa z'abaana n'aba Katonda mwe tulina okutambulira. N'olwekyo bw'oŋŋamba ekyobuwangwa okuba nti ate kikola eno tekiriyo obwadiventi butambulira ku nteekateeka yaani ya Katonda. Bwe wabaawo ekifaananye tekitegeeza nti buwangwa bwe tukoze. Singa nfaananya omuyindi mu bwenkola mu bwadiventi tekitegeeza nti kati tuli kyekimu n'abayindi. So waliwo gamba singa bagambye nga okussaamu ekitiibwa engeri y'okussaamu ekitiibwa neefaanana ey'Abawarabu neefaanana ey'Abayisirayiri neefaanana naye issue is a principle eri nti osangamu kitaawo n'ennyoko ekitiibwa. Eryo tteeka lya Katonda terisosola nti obuwangwa bwagundi oba obwagundi obwo bwagundi. N'olwekyo okubeera ku buwangwa obuwangwa buli fused ng'omukulu ono bwe yayogedde omusomesa Sonko nti obuwangwa buli fused mu busamize. Owulira ssebo buli fused mu buki mu busamize era olina kwegendereza okubembulako obusamize n'obusamize. Kyova olaba obuwangwa bugandi bw'ozaala abaana babiri oyitibwa Ssaalongo naye teri ayitibwa Ssaalongo mu buwangwa nga tamaze kwesiba bombo
nga bwe bagambye wabula ng'era amaze n'okugamba nti bweza bwani naye wano tulinawo bassaalongo ng'obuwangwa bugambye nti oyo ayitibwa ssaalongo naye nga sibangako bombo era nga bwe babagamba nti nno mwebale kuzaala balongo tebayogera bweza bwa mukasa ninga bassaalongo nze bewaffe gye bali ate mwana wattu ng'ate ba 7 side era mwana wattu tebakyogera olwakuba tewaliyo era mwana wattu tebayokye bwanga bino bagamba bwotokola balyamu n'ebibbo nzikiriza tebabirina era nange singa mpeebwa abalongo sigenda kyogera nti bweza bwa mukasa bakatonda tebwa ani nerya salongo lirekere ddala erya salongo lya buwangwa erya salongo lya buwangwa wabula obusamize kubanga oli bw'aba ayogera obuwangwa ayina kubeemulako obusamize era wano ono takiikirira buwangwa ono musamize si munnabuwangwa si muwabuwangwa obuwangwa tumumanyi wano takiikirirawo buwangwa akiikirirawo ki busamize n'olwekyo ebyobusamize ebyo betwebengulako kale bakubuuza ekibuuzo wano buuza nja kuddamu kaya namwenna abakkiriza kristo yesu waliwo olunaku lyazzibwako ewaabwe ng'empisa y'ekiyudaaya we yali weewali yali agenze kati wuliriza kati somawo olina bayibuli anti kankubuulire gwe somawo kale somawo wano nya Luka olunyiri lwa 16 lugamba bwe luti najja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'aweebwa ekitabo kya nnabbi Isaaya n'abikkula ekitabo n'alaba ekitundu ekyawandiikibwa nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi obadde oyagala ate obadde oyagala ki yagenda gye yakulira ng'empisa ye bwe yali ono yabuuza mbuuliza kaayo oyo nti sokolindeko bwe bamuyita mulangira ayitaba nnyo era bw'oba oyitaba kyabusamize ati abuuza bw'oba oyitaba ekyo kimpisa oba teeka lya Katonda oba kyabuwangwa kubanga nze bwe ndigenda mu ggulu tebagenda kumpita mulangira nina erinnya eritegekeddwa ate mulangira lye bagenda okumpa eddiini ekipinga sebo singa bakuyita mulangira bagamba sigamba bagamba mulangira talina mpisa n'olwekyo mukadde wange wulirizaako kino erinnya lye nnina mulangira wamala lya mpisa si lya buwangwa lya wano bwe ŋŋenda mu ggulu bantegekeddeyo erinnya gwe zisa busono togenda ddimanya Haji olina eddakiika nnya gwe jazikozesa malize ne mulumba ogenda teesaki abatuwuliriza abatulaba Yesu Kristo bw'amala okuzaalibwa yazzibwayo ewaabwe ne batwala ne bukaamukuukulu bubiri n'obuyiibwa Luka 2 olunyiriri lwa 21 okubweyongerayo mu maaso kakati sagala ojja kutwala obudde bwange baneesomereyo kati sebo bwe tuba tugeraageranya omukulu Kaya atabudde butabuzi era toyinza kulaba bintu bino Kaya yazaalibwa ku buwangwa bwa Buganda n'erinnya lyalina Kaya n'eryomulangira ly'Abaganda lya mpisa y'Abaganda kale kya owulidde kati omuntu ng'oyo otunuulira mutunuulire neweewuunya owulidde kubanga ye ayagala yeefuule nnyo omuyudaaya okusinga abasooka
nze ndi mukristaayo ogira okutta yesu haji omaze osomesa kati mulumba akakwata omuzindaalo mulumba kasooka amalirizo obitabudde kaya musamize ogenda kwogera ki muleke muwe akazi kakati motubadde tugeraageranya eki byetufaanaganya Sigwe mu nzikiriza abalokole oba abasebeniside oba abasiraamu n'ebyobuwangwa bano katwagala kumpa bano abalokole abasiraamu abaseveniside abakadde byebakola nga byammwe nga byaffe era nga babikoppa ku ffe ne babitegerera mu ddiini zaabwe obuwangwa n'obusamize byebimu kaakati waliwo ekitandikirwako munaddiini kyakola nga n'omusamize kyakolaki kyakola bw'ogendewo mu naddiini yenna atamanyi kulagula abantu tebaddayo wuwe era bagamba nti wetalina byamagero byakolaki byakola naye bw'ogendewa owomusiraamu ng'ayirikawo gali akuba bulungi ekitabo ng'akuba bulungi ekitabo kye n'alagula bulungi abantu ne baba bali mu muzikiti awo bannange sheeka oli ayogera sheeka aba yanabidde ddala ekindiko ne bwasomesa busomesa kintu nga kiri ku bantu awo n'ayogera ekikwata ku oyo ekyamuddira n'agamba sheeka nti jo wabuulidde ekintu naye nga kiri ku nze kennyini kabeere munaddiini eki yenna nga takozeseza maanyi ago gakulagula tewali wakolaki amuddirira era nabadwagamba simusomesa nokumuleba kati okulagula kugenda na mizimu tewali munaddiini yenna akeera kumaca kufukamira banange emizimu atwakwita mizimu banange emizimu nasokajegayirira nagamba kati ate njigobye tewali pasita yenna ateekawo saala n'agiyimirizaawo nga tali ku mizimu kugamba kite era ekiwa pasita bonabona emirimu kugoba mizimu gamba mulimu oyita mizimu oba kugoba ani asooka kugiyita n'osooka ogigoba ate oba kyotafunye mu busamize bwekyo mukikola nti muyita emizimu ne mmala ne mugigoba egirivaawo akalisebe okulagula kati bwe tugenda bannaffe abo abaki abasiraamu baganda baba basooka majini kati ogamba tetufaanagana naffe baganda ffe abasooka mizimu naba baganda baba abasooka muli kyekimu bwe tugenda wali ew'omukatuliki nga tagenzeeko namugongo kuba yabayokebwa nafukamira ogamba abeera asabye gwe babeerawo mu ssabo ye abasanga namugongo bwobata ne bagende namugongo kugamba bwetutuuka wano munnaffe bano n'abata makolo yata emizimu egibeere namugongo egyabaafa bano bo abalokole ate bo basusse kubanga basooka nakuyimba giba giyitawo ontuulirawo akadongo nefeaa kuyimba gibaddegeteregerere eyimba neziyimbibwa kyokka tegiwulidde ngoma negijja kale giwulire endonga abantu batateka kugweri nga batateka kupasibaa basiba n'ebigere ngoma ndongo endongo ey'omuzimu katakaguwulyewo yekivuga nga gwatuuse dda kati baluganda nyo n'abalokole kubanga ffena tugenda nnyo n'emizimu tukwagala emizimu era gwe mulimu gwe tukola ffena naye nga babagoba kale muwe omuzindaalo ogobako ekitaliiwo programu yaffe gyetubeeramu wano abatulaba programu eno erina erinnya lyayo teryefaananyizikika tewali ayinza gyefaananyiriza nze nga bwe ndaba kitegeeza nti buli omu atudde wano mu kuteesa kwe ateesa nga ye bw'alaba ekyalibadde kitunyumira nga kitukola bulungi kwe kwesigamira ku byawandiikibwa bwe tuba tuteesa kyali tuyambye nnyo naye olw'okuba tulinamu omusamize ye wajja ayogera byalaba byalowooza nga talina waabijja ebyoligino kati sirikakodi weyogera bikoppe nenyogera byoligino bwotagana kitabo era kyosobola okuteesa nawo ekitabo anti yatandikiddeku kati osirise tontandikirangako ojjanga biwalisa okusoma n'obusomesa
omuntu buli lwalimba ayogera nnyo azibikiriza obulimba bwe. Moderate ekibuzo kyange kyemba nnyanukula kibadde ki butatwalira biki ebikolebwa mu bulokole nga bikolebwa ne mu buwangwa? Kitwaliisa obuwangwa ndowooza nti babuyise buzaaliranwa. Kati obuzaaliranwa buno bulina ebintu bingi bye bukola ng'obulokole tebukkaanya nabyo. N'abamu babyogeddeko ne babisiramula, abamu ne tuwulira nti biri mu statiru byekwese. Kati kungulu kuno balaga ekifaananyi kirala Katonda, naye nga balina bannaabwe ababayigiriza ebiri mu statiru ng'ate bye bikwatibwa ennyo. Ekyo nze nkiyize. Bayibuli egamba mu Baluumi essula 10 nti mbategeereza ddala nga balina okunyeekerera Katonda naye si mu kutegeera. Ate olunyiri olulala ne lwogera mu Baluumi negamba baatula nga bamanyi Katonda naye mu bikolwa byabwe bamwegaana. Kati abantu bangi abayimirira wano nga bannaddiini naye nga Katonda bayisaawo bye baagala, bamwekwasa, bamwogerako kuyisa. Kati mu statiru bino ngenzi kulanga bye bingi, naye ng'omulokole ekireeta Yesu kwe kutunoonya gye twali tubulidde mu buwangwa. Sajja kudibya era njaga makolo sirikako kulamwene ejja kunnyumira kati abadde ayogera kimu kutegeera teyajja kudibya bya buwangwa kiririddawo kyawandiikibwa. badde nsaba mutukirize omusajja oyo kyayogedde Yesu yagala sajja kudiba kya buwangwa akikube ku mmeeza oba kiri universe bwe kiba tekiriyo yeetooke kiyinza okuba kiri universe ayogere wakiri program ekomawo akireete Bible yino kubanga bamanyi kwata sajja kudibya bya buwangwa akisome Yesu ne bwemuneeteesa abasiraamu basatu akireete oleeta ki amaani? Oleeta ki? Oleeta ki amaani? Teyajja kudibya buwangwa. Yesu nga teyajja kudibya buwangwa. Ye kireete Yesu naga sajja kudibya bya buwangwa nziisirise akireete wa kandikidde mu kangenera mu ndagaano mpya abalokole gye mukkiriza. yeeta kade tuwagikiriza twagala kuwuliriza Essula ya Luka ey'okubiri mu ndagaano empya, essula ya 2 olunyiri lwa 21 tunoonya obuwangwa Yesu ebigambo bye twagala bigamba teyajja kudibya bya buwangwa. Aguliriza essula ya 2 layini ya 21 Luka wagamba bwe wati awo ennaku omunana bwe zaatuuka ez'okumukomolerako n'atuumibwa erinnya lye Yesu bwe yandize liri eryawogera bamalayika awo ennaku bwe zaatuuka ez'okulongoka kwabwe ne bamutwalira ne bamwembusa e Yerusaalemi kyawandiikibwa awo ne bamutwalira tofaayo kwatako anti sokolinde shekaman sokolinde tunula sokolinde anti mpuliriza sokodde gyendi baku ogenze n'ogamba nti Yesu yajja okudibya bya buwangwa ne bakusaba olunyiri okuba agambye teyajja kudibya ogenda kululeetanga Yesu agamba najja kudibya bya buwangwa langa ofe tusomewo langa ofe tusomewo langa ofe tusomewo neda sokoddemu ekikya lwaki tosooka kuddamu kikyowo oli mu kuwunzika obuwangwa bwenjiibwa
obuwangwa bwa kamukuku obuwangwa bw'okukomererwa ebyakolebwa ku Yesu buuza omusumba oyo tiseeka amaanyi alimbye tebiri mu bayibuli tukole bwe tuti kyoba obuuza sokolinde dabayo jangu wano bwe batankuula nze kusobola jangu wano ogenze n'ogamba nti Yesu yajja kudibya byabuwangwa oba tolimba olunyi oluli ludda wa sokoleta olunyiriri kale wala luli mu Korane luleete nga Yesu oba Isa yajja kudibya byabuwangwa Yesu dawe yajira okudibya ebyobuwangwa teyajja sigamba tiyajja banne musoka ekigambo teyajja ne yajja akankusomere owulire kanti kulewo omanyi mwagala nnyo okugamba nti omusajja abijja mu ekitabo kya Matayo essula ya 6 eyo mulumba naye kantuukewo naye onatuuka woddi essula ya 6 wagamba bwe wati awo n'abagamba lunyiriri ki lwosoma ati lunyiriri ki ne producer tulibyagala lunyiriri ki kusomere tu gamba teruliyo teruliyo eno Bible yange wa mulinga abevuye lunyiriri ki ekitabo kya Bible essula ya 6 olunyiriri ekitabo kya Matayo essula ya 6 olunyiriri line katutandikire wano butereevu wa oyakondengalu nomanyi nti oli mukuswala producer mundage bulungi omanyi oluswala mutuleka leka kwekobana n'abasumba kunemesa kuyiga nja kutandikira Sunday mubeere bulungi mweraba